mukoona ng'ova Kawaala ova Kasubi Kawaala ekigenda e Nabweru n'ekiva e Bwayiise kasasiro yabaddewo atabeerangawo mu nsi yonna era nakidde abantu bawone nga ndowooza bawunya ne kasasiro okwana omukazi mu Nabweru okwana omukazi mu Kawaala oba okwanye kasasiro abakazi bawunya kasasiro ab'e Nabweru kasasiro yabadde mungi nakidde abantu b'e Nabweru kati abasajja batende mutima abasajja batende mitima maama we nakidde abantu b'e Nabweru mukoonaawo eriva e Bwayiise n'ekigenda e Nabweru n'ekiva e Kawaala n'ekisigala kyambuka e Nabweru waggulu ku Kasaawe bali babadde ne kasasiro ndowooza abantu be bawunya ne kasasiro bali babadde ne kasasiro yavumye ba TikTok ne bagenda okuwa ebibyo totukabirubira kati maama wa Kamiliyoni oli muzadde tokyasaana kuvuma ate tokyasaana kuleeta na lutalo n'abo abaana ne bagenda okukunkubira maama Kamiliyoni yagaana okukula eyagaana okukula abeera mbayaaye gwe kennyini empisa zaakubula abaana zaababula n'abazzukulu zaababula ulidde maama Kamiliyoni gwalala tata Kamiliyoni mu ebyo ebisitole tabibeera na mwana nga musajja Pole ne gwe kennyini wagaana okwekuza maama Kamiliyoni lumu ali yeesala ne gundi buno bwani busikaati obugoye obutono kuba wagaana okukula kati ba TikTok wabadde olumba baaki muli basiru bagwagwa temutegeera anti mbu bakubye omulambo ebifaananyi ulidde omulambo tebagukuba bifaananyi mbu yaba tayagala mukube bifaananyi ate nga lwaki mumbu bwedda mubuuzabuuza interviews abaana babuuzabuuza interviews takwatagana balina babuuza bakubye ebifaananyi mbu ne mukyala ewaziikiddwa nga tewali kaliyo abaana ne baswaza omugenzi wamubi mu kyalo tewabaddeyo kaliyo ne si musango ogwo si musango kubanga teyalemedde ku ngulu ati nno ye yafunye waziikwa ne waliwo abatagenda kufuna bwe baziikibwa naye nze maama Kamiliyoni kyemmunenya akule yagaana okukula agaanye okukkiriza nti nno mukyala mukulu maama Kamiliyoni taweza ekinaana yireka nawe nga omwana wo mukulu Kamiliyoni ali myaka 5 ate yina abe wa kinana Kamiliyoni ali mu 7 maama Kamiliyoni ali mu 9 Kamiliyoni bw'aba ali mu 7 maama Kamiliyoni ali mu 9 tamanyi kubala myaka nedda kankubuulire Kamiliyoni myaka 5 nendoza Kamiliyoni omutya bujja Jose Kamiliyoni myaka 5 Kamiliyoni ali mu 7 Kamiliyoni mukulu kati Kamiliyoni bayimbanga ne Kyagulanyi bayimbanga nono mukwano gwo owekiwaatule ani boyimba n'omuntu muba mwekana emyaka ati ye group eyo muba mwekana emyaka ono mukwano gwo kati mama wa Kamiliyoni Kamiliyoni ye first born alabika ali omu mu bakulu bw'ataba oli omugenzi Humphrey yakafa recently Kamiliyoni Kamiliyoni ayimana abakulu ne Kamiliyoni myaka 5 mama wa Kamiliyoni ali mu 9 nga mugumu lwakirongoosezza wadde Prime Minister Gwekiba Nabbanja yatusuddeko kisuule naye kyayambye naye ate kyantiisizza kyalaze ensi nti ebadde nkyafu nzibu ensi nti ebadde nkyafu ebintu lwaki Kasasiro yabadde mungi Kasasiro abadde mungi nnyo eyazuuliddwa Kasasiro yajja atya okubeera bw'ati tewabaddewo bitongole birongoosa ebitongole bibaddewo naye nga n'ebitongole bigezaako naye abantu badde bakyafu bazibu buli bwomutunulako she breaks my heart into pieces kyovudde omuyirawo mubiro gwonna gwonna sikumuyirawo naye nga byenjogera bituufu Shira Price mulungi Shira Price ayina nno n'akazigo mugagga Shira Price yasoma Shira Price abunye ensi muzadde Shira Price muzadde buli kintu kyonna kiri ku Shira Price kati oyo tomulumba kuba tonnamutuuka lumba bumwekana bamawube banno sitoni ya Mungu kakubya Oluswayiri ewalowulidde maama we ate fulufigo bitegeera ate anoonya mutaputa mutaputa
kitegeeza kamukubiddewo nawo kati sirapply show yateekwa okuba nga aweza ennimi nga 7 awo nawe yamulesewo ng'otategedde kakubye oluswayiri sitaani ya mungu. Nkubuuzeeko nkwebaza gyokoze ndi wano ne Isima musajja wa okuva Kibibi. Waliwo omusajja gwe bayitanga simanyi Gulumulaalo ekyazanga Isima Lubega Ekibibi. Gulumulaalo yaddawo gyali avuga taxi naye nga wekyazanga era gyabeera oba yalinga koodi gyabeera yabeeranga Kibuye bayigira ku nze naye yabeeranga Kibuye naye avuga kyaza gavumenti yamuwa taxi namba oba akyagirina naye gavumenti wogikolera ogifunamu gwagivaamu ng'ogikaaba bukaabi ate nze nali mbawagiddeko gwogitenda bukambwe nze sibawagirangako. kati buuza ku bantu baffe bane musiibe mutya mwebale kubeerayo mwebale kuwagira mukutu guno tweyanze nnyo ne comments kati mu mbeera eyo omukulikeyo mu kulongoosa ekibuga kyavuddeyo lwakirongoosezza wadde Prime Minister Gwekiba Nabbanja yatusuddeko kisuule naye kyayambye naye ate kyantiisizza kyalaze ensi nti ebadde nkyafu nzibu. Ensi nti ebadde nkyafu ebintu lwaki? Kasasiro yabadde mungi. Kasasiro abadde mungi nnyo eyazuuliddwa. Kasasiro yajja ati okubeera bw'ati tewabaddewo bitongole birongoosa. Ebitongole bibaddewo naye nga n'ebitongole bigezaako naye abantu badde bakyafu bazibu naddala mu Kampala naddala e Kawempe ndowooza babadde wasinga obukyafu mu nsi yonna ne Nakawa ne Makinje. Kasasiro yasusse obungi abantu b'e Kawempe babadde bubi nnyo. Nakawa bitundu byonna bye walambudde watidde oba tebyakutiisizza? Natidde ndowooza obukyafu bw'e Kampala businga Kawempe. Kati ebibuga bibiisana mu bukyafu? Mu bukyafu. Kasasiro abadde e Kawempe omulala namusanze mu kkoona ng'ova e Kawaala ova e Kasubi e Kawaala ekigenda e Nabweru n'ekiva e Bwayiise. Kasasiro yabaddewo atabeerangawo mu nsi yonna era nakidde abantu bawone nga ndowooza bawunya ne Kasasiro. Okwana omukazi mu Nabweru okwana omukazi mu Kawaala oba okwanye Kasasiro abakazi bawunya Kasasiro ab'e Nabweru. Kasasiro yabadde mungi nakidde abantu b'e Nabweru. Kati abasajja batende mutima abasajja batende mitima maama we nakidde abantu b'e Nabweru mu kkoonaawo eriva e Bwayiise n'ekigenda e Nabweru n'ekiva e Kawaala n'ekisigala kyambuka e Nabweru waggulu ku Kasaawe bali babadde ne Kasasiro. Ndowooza abantu be bawunya ne Kasasiro bali babadde ne Kasasiro. Omwanye Musanga katale ke Bwayiise Bwayiise market omwanye Musanga ku ofiisi za KCC Kawempe ku ofiisi eza KCC wabbali awo. Ofiisi za KCC ze Kawempe ziruddawa oba oveeno ziri mundawo bw'oba tweziraba olabanga amaka g'abantu ne weeziri saidi wa wenyini awo ng'ovudde ku kikubo ekigenda e Nabweru bagiyita Edeniba oba wakava ku Edeniba Edeniba ebbala eyedde eruddewo beri emyaka nga 8 bw'ogivaako waliwo ofiisi awo ziri awo omanyi abamalaaya abaali awo waggulu awo mu kifuufu waliwo kikubo ekyamuka kirimu enfuufu oba bakikola kati Kasasiro yabaddewo nga talabwangako. Ndowooza mu Uganda yonna Kasasiro yasinze obungi yavudde awo. Ekitegeeza gavumenti ne Prime Minister ekintu kye baleese ekyokulongosa kituufu? Kituufu lwakuba bakigwiridde era Prime Minister nno nabaddeko naye nga tamanyi. Prime Minister obwedda nze akuli mu maaso awo nabaddeko naawe nadde nyambadde jiini ya yero esaati zino bino ebiri ku mulembe eya Museveni. Mama oyagala kutta pulogulaamu
olaba ne jini ya yero lwakuba njagala nnyo nenjagala kulekerawo jambala bade bati wadde mu t-shirt ya president Museveni nedda ssebo n'obudda ne minisita nga tamanye wabaddewo omukuumi we abantu bano batumanyi wabaddewo omukuumi we oyo omuwanvu ennyo wabadde yabadde anzijjawo namugaa oyo muleke oyo tumutegeera nebakulekawo ne bandekawo wabaddewo negundi nadde sikyamutegeera Kigozi Kaweesa yasooka okubeera RDC wano mu Kampala naddala e Kawempe kati ali muzaawo omusajja wattu Kigozi Kaweesa ndowooza ali ne Nabbanja abakulembeze abakungu abalala babaddewa mu nteekateeka eno ey'olulongoosa Nabbanja yagudde bugwi era waliwo ero saabaatunenyeza ne mutagamba bakulembeze Nabbanja yagudde bugwi nalaba kasasiro nga kwekukirangirira nedda okukirangira kiveeko nze nabadde ne Nabbanja nga kasasa amaze okufuluma ng'ava ku makubo nabaddeko naye eggulu nze nabadde ne Nabbanja eggulo naye Nabbanja tukwebaza lwakuba ekintu wakitomedde mukya Nabbanja nga 29 ogw'omunaana essande esembayo eriba esembayo amagye ge gasinga biroole mutuleetera amagye ga ebirole byamagye biifa wuliddemu amagye mu Uganda ge gasinga okuba nemmotoka naddala biroole biifa ebya poliisi weebiri woota balina UN balina twagala olusembayo ng'emmotoka ze zibasinga obungi okusinga kasasiro kwegamba emmotoka ze baasabanga abantu mu covid ziveeyo kubanga bagambanga president yasabanga mumpe emmotoka abantu ne babongayo emmotoka mu covid ziyambeko otambuza emmere n'abantu ziveeyo kuba ne kaakati kasasiro akyajjudde ku nguudo we tujjidde ku kamera kuno nawe empise nga tebannamugjawo basobodde okugjawo mu Kampala Central naye ebitundu ebyesudde tebannamugjayo kati mukyala Nabbanja nga 29 kino lwe kiddamu emmotoka ze zibasinga obungi okusinga kasasiro kwegamba emmotoka ziba empitirivu nnyo bamuyolayo bamutwala Buyala etezibavaayo ate era nga 29 muteekeeyo dumping site endala kubanga twafunye n'obuzibu jamu yabadde Buyala nga tabeerangayo ng'emmotoka bwegenda ku makya erina kudda ssaawa 11 Buyala lw'emiti yananyoza ziri mayiro oba 2 oba 3 wane Buyala wano gye bamutwala manyiwo Kasasiro gyagenda kati nga temunaba kukola ekyo munyonyiyo gavumenti egula ettaka eddala nejjamu yabadde Buyala nga tabeeranga nawo mbadde nkubuuza abakulembeze babadde wanga Kasasiro agenda maaso n'okuyola Nabbanja yekka gwe ndaba mu bifaananyi baminisiters abalala babaddewa bo bayoddewa nange bansobedde yatugamba kintu kabineti yakiyise era natugamba vice president agenda kulongoosayo mu Kisenyi ye yabadde Makerere mu Kikono naye abalala babaddewa ekyo naffe tukyebuuza mukyala Nabbanja muyina baminisita 80 oba mu omu 86 kati bali 86 ne baminisita 86 babadde luddawa tulina ba state minister babadde luddawa baladisi babadde luddawa abakungu ba gavumenti babadde luddawa nabadde nsuubira okulaba nammere ne Papito ne Balamu ate Papito abyagaza ki bino Papito namwetegereza mu kuziika Naalongo Papito yazze bulijjo simwetegerezangako ate bane tukulisayo n'abantu abatuziikiddeko Naalongo AK47 kozi abadde taata we neighbor wano taata we neighbor wange era nze nagenze lwa taata we ene nga bambi tubeebaza abatuziika omuntu yaziise Naalongo yaziikiddwa ensi baserebu bonna baweddeyo
Nalongo yazikiddwa ensi n'ensi. Nze Nalongo abadde tammanyi nange mbadde mulaba mu bifaananyi naziise lwa taata we. Taata we mukwano gwo. Taata we mukwano gwo. Kozi taata wa Nalongo AK47 yadda ku Sempijja. Ye mukulu wa Sempijja. Ye mukulu wa Sempijja. Sempijja taata wa Nammere. Nammere yo era yo gwe mumanyi obulungi. Era babadde batudde awo bombi nga bambadde ekkanzu. Sempijja n'oyo omwami ani oyo? Paulo. Lwakuba ate mwami Sempijja yankanzeemu. Papito bwe yabadde ayogera nalabye nga munyiivu nnyo oba teyamusiima. Mwami Sempijja teyasiima Papito. Saategedde. Kuba ne ka vidiyo kalaga nga Sempijja yakambuwadde nga Papito ayogera. Ani Nammere yasoose okujubisa Papito. Simanyi tayogera nnyo. Ate Nammere bwe yabadde ayogera Sempijja yabadde aliko akaseko ng'era awuliraga neezaala omwana wange. naye Papito bwe yatandise okwogera Nammere bwe yayanjudde Papito. Nedda Papito bwe yatandise okwogera mukulu Sempijja n'anyiiga n'asiba emitaafu n'akambuwala obwedda amukubye eriiso nga taseka. Oba teyamuwa mutwalo gwa taata. Abazadde omanyi tebatera kusiima. Nga teyasiima. Kabe Kasinge nga yalina ate gwe yali amwagaliza. Bwe kiri. Jukira te Basempijja bakuze ne bano. Ate nammwe Abakatoliki temutwagala. Mwami Sempijja ayinza okuba yanyiize. Tomanyi Papito musiraamu. Omwana yeewaggula n'agenda n'afumbira Abasiraamu. Papito musiraamu. Kanammwe Abakatoliki temutwagala. Kati yayinza okuba nga mwami Sempijja engeri gyakuze ne bano Bahaji Kigonga abo. Nedda Sempijja munaddiini nnyo. Wa Mukatuliki. Mukatuliki nnyo. Sempijja Mukatuliki nnyo abona n'agenda kubuulira ku kituuti. Kati ayinza okuba nga yalinayo Abakatuliki be yali ategekedde. Be yali ategese. Bapookino abo. Bapookino. Andi bwe kye tumanyi Masaka eyo Basewungu. Basewungu. Ate nange kati ndi ttiimu Papito musirimu wa kulli musirimu. Omusiraamu ajja kuba nga muganda wa musiraamu. Era kati bw'olumba Nammere ennyiiga oba olumbye Papito. Oba olumbye Papito tugaziya busiraamu. Nammere mwamuyingiza yatola shahadu. Wamma Sempijja kyaddanyiiga. Era sikyayagala alumba Nammere Hajjati. Oneebo minisita yanyiize nnyo saategedde. Gatudde wali mwekkaza ate yabadde taata alina taata munne Paulo. Nammwe Abakatoliki temutwagala. Kati nange ndi ttiimu Papito. Sireka musiraamu munnange. Toleka musiraamu nno. Ate Papito ne bamuzaala Butambala. We Butambala Papito. Balinaniganyaawo edda kozi bano beekalungu. Banammere beekalungu. Ne Papito we Butambala ate naye ava mu kibuga. Naye omukolo yagutegedde yajidde mu kkanzu bulungi ng'omusajja Omuganda yazze ku buko kuziika. Lwakuba Papito bambi kyenkusaba teekako entalabuusi. Si bona nti bateekako, si bona nti entalabuusi ebanyumira. Ne Papito ejja munyumira. Papito yakula bulungi nnyo. Yabadde azze kuziika mukyala we. Otaba mukyale mu Luganda? Aba mukyala we. Aba mukyale Muganda Nammere. Papito bambi wayambadde bulungi. Papito wabuzeemu ntalabuusi. Amala si buli muntu wedde gunyumira entalabuusi. Nedda Papito yafuuka musiraamu gwe kikuluma lwakuba. Nze entalabuusi ndaba bangi basa. Oli muganda wange si muganda wo. Kozi we Butambala. Ani nange Nammere mwannyinaze. Lumba Nammere kulumbe. Nange Nammere mwannyinaze. Kati nange era kati ssebo ndi ttiimu Papito. Kyovudde nankugambye nti Papito ne waba tayambadde enkofiira ya Busiraamu ffe kimala ffe awo ffe twamusiima. Nenze ndi ttiimu Papito. Naye naye Sempijja teyamusiima. Musirimu wa kulli musirimu. Musiraamu muganda wa musiraamu. Ate twagazizza Obusiraamu era nkwatira ku Papito. Naye ndi fuutu soja wa Papito. Honorable Sempijja teyamusiima. Teyamusiima. Wamulabye? Naye Honorable Sempijja tuleke. Okaddiye. Nedda atuleke bulesi abaana bonna babo. Kozi kati ne Papito aba mwana we. Aba mwana we. Era amuyita taata. Ate no bakatuwaayo abaana babiri. Nga bawa Obusiraamu. Nga bajja mu Busiraamu. Era wa mwami Sempijja.
kati musajja atu nebola banyiiga abaana tebagobedde eddiini ya kitaabwe twakamugjamu abaana aba nebola banyiiga obusambo omusensedde ate tukima n'owookusatu era nga musiraamu musajja muleka afumbizeko ne kuba katuliki nedda ssebo gundi talinayo birenze bikoze biwaseeyo Honorable Sewungu bakatuliki bamasaka eyo bajudi babaali tebalinayo bavubuka bakoze bawaseke wasempi awo nja kinyonyerezaako bakatuliki bamasaka abo bemanyi bakaswa bakasangwa so ayituyitidde obutise naye nga ensonga ya Honorable Minister Nabbanja baminisita banne tebagitegedde bawe punishment bawe gundi tugiyita first leave batwale mu liivu enkake naye ate ebitongole bya gavumenti byakoze nze nagenze ku nankani nina ekitongole kye nagenzeemu nga nina services neetaagayo nga tebaakoze nti bajumbira mulanga gwani gwa Ssaabaminisita kati Ssaabaminisita leader of government business abeera atya nga ate kyane Ssaabaminisita olala bw'oba ng'ojja mikolo egyo jangu ne lole y'amazzi abantu banywe naddala bano balooda bayola kasasiro naffe ababakulira ejyawo ne ku mazzi ne ku sooda bwe kiba kyetaagisa ne lole y'emmere emwakwata Uhuru kati mwe balina kubawa kawunga ka poliisi Uhuru we batejja basobola kawunga ka poliisi kabi oli kyakyu bangamba ndi boosangira kabangali webaako emmere oyimiriza nyimiriza ya poliisi bw'obakubako emikono nti nze enjala ennuma nga nyagikuwa nga bakuwambu naye kenyi tebamala jakubuuza afande Maria ambulire mukwano gwange naye banga nti w'ogirabira wonna nga enjala ekuluma obakoweeku bimikono so naye n'ekirala Honorable Minister lwaki teyaleese bakulu ekyo kikulu nnyo baparliamentarian babaddewa mu system mwe twabalabyeko batandise kujeemera tebakyakuwulira baagala suspe buli minisita atuweereza akatambi wawe gye yayeze kuba nammwe mulwala nammwe mulina enfuufu nammwe mba ne kasasiro olaba ne mayiti yeba ne kasasiro naye ekintu ekyo yagamba mbukyayita mu kabineti mbukibaddeyo paka kuva 2025 mpaka bwekyagize naye naabanga ate bakola nabo mu kabineti teyabagambye nga yasobodde gamba public ekyo kyabadde kibi nnyo kyabuzeemu so katulinde batuge ekigenda kubeerangawo buli pamukaga olusemba mwezi naye nabyeko bangi nga abamu bakiwagira abamu bakikola ki bakiwakanya abamu bagamba kyabuzeemu otegeka entandikwa yonna abantu mugireke entandikwa yonna eba bwetyo mulimu abantu abagamba nti kati mulimu nga abasevenesede ekireeserwa mukaaga wano tulina freedom of worship eddiini zonna zakkirizibwa gwe tobakonsidalinze okikubyewo kati onoogira ki bw'ona okiteeka ku Friday abasiraamu nga bagamba naffe tusala lwa Friday bw'ona okiteeka ku Sunday abachrestians nga bagamba kyekimu bamaama fiina balwakusatu mulimu abagamba fe emirimu gyaffe gikola okuva ku makya bono nkola mu Lufula tugenda mu Lufula ssaawa 10 abamirimu bajjewo akajanja mwabaddemu abayizi abadde n'ebigezo alina ogenda emakerera alina pepa ku ssaawa 2 abo twabasaasidde ate obadde onyonyola otya obadde omusirikale tebalina tewalabye akatambi nga sirikale bakuba abantu emiggo uli amukubisa na waya kati omuntu anyonyola atya mumutegeere nti alina yoyitawo muteekewo enteekateeka y'abayizi y'abantu ab'enjawulo waliwo mu mbeera eyo ng'oli asaabaza mulwadde afa omulwadde nyo bwedda tebamugaana sijja boogera mafuukuule waliwo enteekateeka y'abantu nga baategeka kati nze nabadde ngenda kwanjula waliwo enteekateeka nga bagenda okwanjula bateeseteese bulungi bagenda keera ku makya kusimbula bagenda Busiya obakutte ekyo gavumenti baliirire kuba teyabawooninze ekintu kyagalako wooning bagenda Busiya bagambye obudde katubukwate tutuuke ng'obudde bukyali ekyo gavumenti ebaliirire bo bamaze emyezi nga bateeka okwanjula kwabwe gwekiwa kireese jjo ekyo gavumenti ebaliirire waliwo oli aleeta amata kuva Mbalala agayingiza Kibuga gafiiridde ku mmotoka kuba mugambye paakinga wali nago gafeeko ffe nga tufiiriddwa obulamu abamata sino boston
waliwo bannaddiini oba olabye akatambi k'abannaddiini baba bakutte ku check point nabagamba baseba magandwa muteeke wali mukwate enjeyi naye nalabye nga kirimu okutyoboola yadde kale okulongosa kubaawo ne tukirize tugaane mu nsi mulimu abantu tebenkanankana ne munnaddiini bakoze bubi munnaddiini omusaba busabi tomulagira either bwagaana muleke agende mugulira ayite nawo oyo alina ekyenjawulo yatusukulumako oba shehe oba bishopu oba father oba reverend yoyo nekyonoonye bannaddiini abamu bafuuka bafere bakubira gavumenti kati nga nze nsanga bugingo nga muggulira nga yayitawo pasita genda owereze pasita waawa wakananira ng'osanga kino kimatha kimalaaya kyenateete ono namakula ng'omuggulira anti musumba agenda weereza abuulira wa ngosakasheka mubajje mubajje ng'omuggulira mubajje omuggulira ssebo mubajje ani mufuti owa nnyoko mubajje mufuti w'abasiraamu ba Uganda mufuti owa nnyoko mama nge se musiraamu naye mubajje mufuti atula ku Uganda Supreme Muslim Council abasiraamu tumugaanyi gwe lwaki omukeze simanyi olyayo omanya alina bawalabe bangi abagabagaba nnyo wangamba bawalabe kitata ye yawasaayo andikaliza siri mwambala ntalabuusa ayinza kubampa naye ababadde ku security bambi waliwo abantu abamu nga tukirize tugane batusingako nga bo balina basobola okuyitawo mu mbeera zonna mulimu abantu abamu nga balina immunity teri ebyombu nabo bayere namwe muyere nalabe bakutte mu afande kawala ne bamuwenjeyo yabadde atusaana parking yabadde ajja mu avuga nuwaye ne mugamba afande bakoze kirungi nnyo nange namulabye kansanyudde afande kawala lwekyo n'alukwata oyo ye yabadde okke kuba naye yasanyuse n'osanyuka nga akola ki kuba ate abo bebasinga obeera mu field abantu no babadde careful nnyo bakijumbidde nze nange banyimirizza ekyanyambiza nabaddemu negundi za KCC nembaga ndi ku monitoring nebagamba ali omuleke gwe nafunidde ago amawulire aga toba navuze emmotoka yange nengyetolooza Lubaga yonna nengenda ekawempe ngenda netegesa kasasiro naye kati ate kyentidde okimanyi ate gavumenti relaxinga nerowooza nti kasa abantu bazolesa kasasiro neremu okusasula kampani eza kasasiro tokiraba nakyo kizibu neremu okusasula abakyala abatwererako mu kibuga nakyo kizibu bajja kwekwata ku bino mukasa tubeezesa ekibuga baleme kusasula abantu bali bwe kiri ekijja kuba kikyamu naye nga ye enteekateeka tyabadde mbi jasa ebulamu kuteekateeka bulungi muteeketeeke bulungi ebulamu ebirungu naye temukuba ate bantu miggo owaye n'abantu babakube mumukateeke mukabanga ali mutwale musibe busibi n'abantu balina empaka gwe nnyo obudde gwendaba bamuge gyolongoose nti ndongoose ku ki naddugazaawo bafuuse nga bano abaali abajulizi gwanyi nti bazze ketta wazze okukettera wanyi gwanyi buuza abali awo abantu bamu baagala mu kibuuku nawe wagidde nze nkoze nnyo mu abantu si bantu era nze ne gavumenti nempa omulimu nga gwakola mu bisolo nze nsooka ku layini abantu obakoye maama abantu abakola mu bisolo balina emirembe eyo muzu mu national game park tebibalya naye ebisolo bitegeera okusinga abantu ebisolo juzi byatulira musajja waffe Ian Rumanyi Kasaalongo bambi yali wa URA yafiira mu zebula mu game park enjovu ya mutabani wa Semakula Misaki enjovu ya mugi so n'ebisolo bikambo izo kandi gujja kwagala kola mu bisolo nina ebisolo birina ebizibu byabyo bana abantu bansesezza bana Uganda balina fuji walabye ayabadde ku nnyanja nayera amazzi ali ku nnyanja wakati yabadde katosi ali mu mazzi ayera ali mu nnyanja yayera anti batugambye okwera buli omu ayere wakolera ate ng'obuligo buli ku nnyanja obuligo buli ku myalo era Nabbanja Prime Minister njagala okutegeeza ekikwekweto ekirala kitwaleko ne ku myalo ojja kutegeera ate ne bebasinga obukyafu tomanyi bapama mu nnyanja ate ne baganywa ate ge basenyesa omuyunnyanja tagenda bbali asitama mu nnyanja wakati
bona abalunnyanja bakyafu kati ekiri ku myalo jjukira waliyo buli kika kya bizinensi kati obuligwe bubeera ekyo naye lwaki bapama mu nnyanja anti teri ttooyi gwekimanyi omulunnyanja asitama napama bw'ati aye naama naasena amazzi nanywa n'aleeta ku lukalu nanyweta ku lukalu ate no buli dakiika banaaba mu maaso oba kalombolombo naye obuligwe buli ku myalo obuligwe buli eggaba wali alla andi kajjukira bana abayita ebyennyanja babibaagira awo ebyenda by'ebyennyanja biwunya obimanyi bulungi nnyo ejjukira eriyo bano abatunda butungulu nnyanja nanansi biki abo ne bali eyo basuula eyo kale kwegamba Prime Minister oba olowooza ku bitundu ebirala ebyokukolamu lowoozaako ne kuki lowooza ne ku myalo naye ekirala tojja kutuyeza sanga abakulu basirise buli mukulu mutulageeko ng'ayera ekyo kikulu nnyo baminisita 86 etwalabyeko wadde n'omu okujjako ki gwe okujjako ga nti ofiisi ezitowa yakulemeredde bakujeemera nabbanja kyeyankoze nange yansituza kasasiro naye yatisse tolagira bulagizi bakozi nawe musitule nemwetika nti omukulu aba alagidde libateeka era bw'omujemera jjeeko ekkubo awo ebeera dikuri libateeka naye obunafu bubadde bukyalimu nnyo mu gavumenti obunafu bukyalimu nnyo by the way njagala kwebaza era naye kanneebazako ku bitongole bya gavumenti ekitongole ekikola driving permit bakiyita Uganda Driving License System ne Uganda sibe basangibwa kuleerwe kuleerwe ne Uganda Security Printing Company mbakujjawo permit yange olwaleero naye mbagaddeko ekintu kimu bali quick and faster bane tubeebaza kitongole ekikola permit mu Uganda yonna mu gavumenti ya President Museveni kyekitongole nange nozijje yange yaggwako bwe mbaga nti Isima Lubega munyangwiza eddakiika 30 mbadde mmaze okuvaawo ate nga nsanzewo abantu abasukka mu 1200 banne tubeebaza nnyo mwebale abawala bonna abakola buli wingi ate balina obwana obuto obunyirira balina abasirikale n'abasirikale babo banyirira waliwo n'omusirikale wa poliisi yaŋŋamba atwagala nnyo atuwuliriza nnyo nawe nkutumidde nnyo ndabyewo ne kampani ya Securico bali awo bambala white ne grey neve blue bebayambako layini esooka kati mudde maaso namwe mudde maaso then n'obuwala obutweri mu ndabirwamu tebulinga buwala bwa muzibbanka nze neyange bansabye 31 oyo myaka emeka emyaka 5 banebo waba omuzira kisoba agampe nange pameti nkoye enguzi okoyo kuyujirira abasirikale nze ngambye sijja kulinda so wabayo omuzira kisa nange agampa asatu nange nze tewali yagampadde so togamba nti wabaawo nange agampe nze tewali yagampadde bajemanyi gundiwo meya w'emukono meya Robert Kabanda saaki mutunuzaamu oyo ngenda mutunuza mu fiizi mbadde mmanyi gundi ono wa hoteli ennyingi ewandegeya dream namubiru saaki mutunuzaamu ate ono biva organic Dr. Senjobe ngenda mutunuza mu fiizi ate bano abatuwenyinga okufumba ab'ekaleerwe bano aba Winnie's Right yengina musaba keki yambaga kati bino saakalabi binayagadde mbifeeko bane nange njagala 31 baganse bane nkoye omutwalo naye abantu bano mbanenyako ekintu kimu okubeera quick beebazizza ebintu byabwe biri faster mwanguyiza abantu tebalwawo tebakwetolooza ate dda wali dda wano kiganye nedda kasotola empapula zo zonna nga ziri kiriyo osasudde ku URA endaga gundi yenkadde ogirina eyaweddeko n'endagamu nti speed kati ekizibu kyokka kyembalabyemu obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti nze ajja okukola replacement ng'enkadde ngiina mumpe buwimpya kiki ekikunsabisa emitwalo 21 emmotoka ngyerabidde kugivuga gyenzize envuga ekintu kyamu kyemwampa ogwasooka nkyakirina kyekino bakikubyemu akatuli ngiina nagikuuma bulungi emitwalo 21 gyakinze banzijako 21 bampadde emyaka 3 naye 21 gyaki kati kumpa replacement y'omuntu mujjeko kali mitwalo 5 mujjeko mitwalo 5 okubanga mwamujjako 5 baana mwamusanvu nga mumuwa eno eweddeko bwekiri
Oshagera mwanzijako nga mwanzijako nyingi nga munzijako eno nga mumpene yasooka eno gye mumpadde ogwokubiri ki ekibansabisa emitwalo 20 mu gumu gyaki gavumenti mugenda kutwetamisa okusaponsalinga n'okuwagira ebintu bya gavumenti ate nga tubadde bantu bayiwa musolo malungi so ekyo kyekyo kati ne wabaayo bano ate olutalo olire ku bano bano bo kyekitongole ekimu ku bisinga okukola obubi abo abandagamuntu bano abandagamuntu mwe mwetereeze enguzi eri mu ndagamuntu ekyo nenze nafuna omukisa gavumenti eno sigyagala nenze nsingo gigondera amateeka endagamuntu ezasooka yange yasooka okufuluma nezaddako eri yange yasooka amateeka gagula tolanga byonnambiri nakatenzo oyinza okunkwata kunnambirina ne banenyonya emitwalo 31 nk'oyo omutwalo lwaki honorable Kawalya tazikuweeza Kawalya oba onoozimpa honorable Abubakar Kawalya kale kulaba oti oyagala lwaki oyagala myaka 5 osaba myaka 3 myaka gidduka saga myaka gya pameti eya myaka 5 yabisale meka 31 gatta honorable Kawalya akwate emitwalo aga 2 gatta honorable Javiira akwate naye emitwalo aga oba 10 n'omusalamala omusalamala yakizingezinga omundu gumu oyenge gyali omukyala omusalamala ne watakuwa sente nyingi meya w'e Masaka okiibwa Florence Namayanja akwate emitwalo 10 agikuwe ye kibeere nga kiweddewo ogenda ofuna epamiti endala naye kutokuwa kuwa mutwalo nze badde ngukoye bano omutwalo gunzi nzana n'okufuna ene yasooka nasooka kuwa muserikale 5 gyange neŋŋamba nedda emitwalo gyange 5 singa mbadde ngenze ndi bubi kati emmotoka zaye zonna zirina omusolo ne pamiti endi bubi pozi ogundi erimu ekipapula kya 15 ate kano kasaliti sina mu kipapula oyogedde ku musolo ekintu ekirira gavumenti kyembalabyeko gavumenti mulekerawo okubba abantu ate abantu mubabuulire omanyi nti no third party insurance tugisasula jasi kwewala basekale butatukwata ne tetumanyidde tuyamba bwekiri ate nga third party insurance ebadde yandibadde mu mateeka amatuufu ekuyambako singa olina omuntu oyo wokusatu gwotomedde oba gwokozeeko ki obulabe first party mugundi eyo yegwe second party y'emmotoka third party yoyo gwokola ki gwokubye oba gwotomedde kakati kitegeeza bwe mantomedde omuntu oyo nga muntomesiza mmotoka yange yafuusa third party nga ku mmotoka kubaddeko omusolo kampani eyo ginagulamu omusolo ogwo tulina okukwatagana ntujjanjaba omuntu gwentomedde oba ekintu kyenyonoonye naye bo bagutuguza jasi baserikale butakukwata ku kkubo awo nawe waliwo obubbi anyway ebyo bitu ebiri owai ono omukazi Pastor Martha azeemu asitudde enkundi nyamuna ekiralu ate kizolo ate kimalaaya Pastor kimalaaya manyi malaaya taswala ate kizolo ate kinaku kati buli kibi kiri ku kyo temukinenya temukimanya muna biseera ekyo kimatha kimalaaya temukimanyako na biseera temukiwana attentioni agati president wa mwego mwagala okuleeta muli bavumi muvuma temumanyi alina tuli bavumi namwe mukyemwaniramu maama we fe baffe gutusinza omutanda tetulagira ne tulitereeza ebyobuwanga ng'ensi eteredde kozi wagamba nti gavumenti werikiwuka muli Sabakabaka n'ateekawo minisitule y'empisa n'obuntu bulamu ne mwetereeza kati kadde kano mugenda kuvuma buli ekibasala maaso exactly lwaki bukirina okubeera muyige nga definition y'ebintu senga oli agamba nti enforcement kitegeeza ki enforcement mateeka gakwasala amaanyi enforcement to enforce kitegeeza ki kuteekesa mu nkola nedda ssebo kukaka to enforce kukaka ng'ate ogamba nti owa KCC yampisiza bulungi nga omulimu gwe gwakukaka to enforce so kati nammwe kiki ekibaleta okuvumavuma anti olutalo kitegeeza struggle kitegeeza byonna teri abeera mu lutalo ayogera bulungi kyogamba President Museveni struggle ye giyagiramu baalira abavuma bwe bato mama ate nfe mutusaasefe mutwebaze tuvuma buvumi ne bali battanga nakutta yawulawo enjawulo y'okutta n'okuvuma
struggle ya President Museveni ya kinana yote yali mu kuvuma mwe mwava akandooya bakusibanga ne kakati bakasiba mu basement ne bakusiba noyabika omutima okukawano bakusiba entunuji mwe mwavanga obukumbi okuba omuntu wakakumbi ku mutwe mu struggle zile zedda neffe tetukuba bukumbi ku mutwe tetusiba bundooya wabula tukuwa mmereyo tukuwa bibyo naye pasita mumuvumye nnyo oba mumuleke ekyo kyembalina ngensaba abaana bago mukireke kimalaaya kinaku tekitegeera kisirusiru kisodde mukireke tomuvuma nnyo mukyala tomuyisa nnyo ate lwaki kiweewe kimalaaya kijobulesi tekirina baŋŋanda ayinza talina baŋŋanda gwoyinza okunoga gwoyinza omuwasa nga bwe kitunula ekyo bakikuwa n'okikkiriza alina kabi ki pasita alabika bubi oyo omukyala kirungi nga weegomba mangu nze mbuuza bubuuza alina kabi nga weegomba mangu kale tukikuwadde ate mumumpa naye mukeneza kumuvuma tukikuwadde naye kyasoza okunsesa yabadde mu kyaki ye mwennyini wabadde ng'ayimba akayimba yataddemu akayimba ng'alowooza nti bayimbira tebajja bitegerage olutalo nga luwedde tuliyambale n'owulira amaloboozi kyaki yonna nagamba mumwagala awo yategere nti awadde ku pulezidenti w'abantu bw'ajolonga atyo kati bwe nkugamba nti kiweewe ng'ogamba isima avuma bwe nkugamba nti kisodde ng'avuma bwekugamba nti kikekenke kimawube yagaye nti pulezidenti wamwe gumagala oleta mu bukulembeze gwe mukubira kampeyini mwe muvuma buvumi abaana balina kuma kampeyini zaggwa bakati yate abitegeera kati nga nalabye maama wa kamiliyoni yavumye ba tiktok ne bagenda okuwa ebibyo totukabirubira kati maama wa kamiliyoni oli muzadde tokyasaana kuvuma ate tokyasaana kuleeta na lutalo n'abo abaana ne bagenda okukunkubira mama kamiliyoni yagaana okukula eyagaana okukula abeera mbayaaye gwe kenyini empisa zaakubula abaana zaababula n'abazzukulu zaababula ulidde mama kamiliyoni golala tata kamiliyoni mwebyo ebisitole tabibeera na mwana nga musajja pole ne gwe kenyini wagaana okwekuza mama kamiliyoni lumu ali yeesala ne gundi buno bwani busikaati obugoye obutono kuba wagaana okukula kati ba tiktok wabadde olumba baaki muli basiru bagwagwa temutegeera anti mbu bakubye omulambo ebifaananyi ulidde omulambo tebagukuba bifaananyi mbu yaba tayagala mukuba ebifaananyi ate nga lwaki mumbu bwedda mubuuzabuuza interviews abaana babuuzabuuza interviews takwatagana balina babuuza bakubye ebifaananyi mbune mukyalo ewaziikiddwa nga tewali kaliyo abaana ne baswaza omugenzi wamubi mukyalo tewabaddeyo kaliyo naye si musango ogwo si musango kubanga teyalemedde ku ngulu tino ye yafunye waziikwa ne waliwo abatagenda kufuna bwe baziikibwa naye nze maama kamiliyoni kyemunenya akule yagaana okukula agaanye okukkiriza nti nno mukyala mukulu maama kamiliyoni taweza ekinaana yireka nawe nga omwana wo mukulu kamiliyoni ali myaka 5 ate yina abe wa kinana kamiliyoni ali mu 7 mama kamiliyoni ali mu 9 kamiliyoni bwaba ali mu 7 mama kamiliyoni ali mu 9 tawaye kubala myaka neteka nkubuulire kamiliyoni myaka 5 nendoza kamiliyoni omutya bujja jose kamiliyoni myaka 5 kamiliyoni ali mu 7 kamiliyoni mukulu kati kamiliyoni bayimbanga ne kyagulanyi bayimbanga nono mukwano gwo owewa owekiwatule ani boyimba n'omuntu muba mwekana emyaka ati ye group eyo muba mwekana emyaka ono mukwano gwo kati mama kamiliyoni kamiliyoni first born alabika ali omu mu bakulu bw'ataba oli omugenzi Amfrey yakafa recently kamiliyoni kamiliyoni ayimana abakulu ne kamiliyoni myaka 5 mama kamiliyoni ali mu 9 nga mugumu kati ate taatawe simanyi just nti mama kamiliyoni gamba bugambi nti aganye buganyi kukkiriza nti akoze eki nti akuze naye buli kaseera yeewuuyo bintaviyu bya ZTV wuuyo babuuza omwana we yanywedde kino wuuyo wakinule wuuyo waliwo ebintu ebi byolina okutandika okwesonyiwamu bambi alimu ekyalo kingi kyamulema okuggwamu ate ekyalo kinga weekawempe
gwobobera Kawempe yo teriyo kyalo naye akulidde Kawempe azaana azalidde Kawempe bana Kawempe gye basinga okwogerako nti kyekitundu ekibadde ekyakulaakulana ebbanga lyonna naye maama akamiliyoni kula kyenkusaba kyokka kula naye yalumbye ba tikitoka n'abavumu obusirusiru ne bajja omuwa ebibye ndowooza batandise naddana muwa bajja omuwa ebibye so kati maama wa we Pastor Martha enjiri emulemye kati atandise ne lumbuye lumbuye waliwo ekisajja kiri eyo bakyalumbuye ekituufu kiri nti omukyalo yakata kyalina njiri kubanga bwe yakebera ku Kyagulanyi n'amanya nti Kyagulanyi tajja kusoboka then yawuya ndibadde abimira amazzi n'atandika okukola ki n'atandika okubuulira enjiri ze endala naye buli bwabeera nga ayagala obuulira enjiri ze ate ng'alumba Kyagulanyi kwayagala obuulira enjiri ye then awo aba akola ki aba alimba ekyo kikyamu aba alimba kubanga kiyinza okukola ki omulema okugusa naye nga kyekyo yazzeemu n'atabuka bubi nnyo mukambwe ekigenzi wala oyo omukyala Pastor ani Pastor Martha Namakula si Pastor naawe malaya ali Pastor atayagala bomojjako ani Pastor nendozo okyagala simwagala kuba mulamanga omuntu genda okikwane ndaba kyangu nnyo kya layisi wammeka ate asukka ettwalo naye lumbuye yaleese akatambi ng'alinnye emmotoka y'abaserikale wakalabye alala andi ekyazeemu ne kimulumbisa lumbuye yaleese akatambi ng'agamba banne mulabe pasita wamwe gy'atambulira ng'alinnye emmotoka ya poliisi emmotoka ng'eriko enamba ya poliisi ng'ayingira bamuwalula batwala ne batuuseeyo ne basuula ne bamala naye omuntu atasobola kutegeera nti Kyagulanyi tebamulumba ye yawaawa kati bwe nkugamba nti kinnamakula kiweewe tompakanya olutalo lwazzeemu ku social media awo lulimu follow figure lulimu Shira Price omumanyi naye gye lunaggweera nedda nze kankubuulira amazima follow figure talina gwasobola mu nsi kutya konna kati Shira Price sikekano akayogedde Oluswayiri ako kasimolo kati Shira Price asinga fulufiga buli kimu kyonna amusinga obulungi fulufiga lwakuba bambi naye tategeera bulungi abantu bwe batyo abakusukkulumyeku satubalumba obayigirako bayigire kati Shira Price akusinga obulungi akusinga obweru akusinga obuyivu akusinga obugagga akusinga famire akusinga ensi zatambuddemu fulufiga ayinza okuba nga kasanga atambula yakomako Nairobi Mama Fina yamutwalako e Dubai kale ekyo kirungi nnyo bw'aba yatuukako e Dubai yamugambye mbu anti oyo Shira Price akola videos ne katabanike akaita Black Man kati yakoze gundi n'agamba mbu Fulufiga yakoze interview n'agamba mbu Shira Price akalenzi ke katabanike ajja kwebaka nako lumu katokiraba tosobola kuddira mwana wa muno n'omugamba bwe bityo ekikulu ekyo ekintu ekyo nze kyova olaba saagana kiwa budde oba Katonda oba Fulufiga akola ki Katonda ku nsi yamumma ekirungi ku nsi talina wonna kubeera enjogera Fulufiga ne bw'aba atudde bw'ati oyinza okumudduka noga kino ayagagala bwagagazi kati ate Fulufiga fe abaluddeko mu ntalo olina omuntu gwotya oyo kamuleke gwe newefuula atamulaba newefuula atamutegedde kati Shira Price Katonda yamukwasa ebiri bw'oleeta bode yeeyo wato yeeyo figa yeeyo hips zeezo obweru bwebwo okusoma kwekwo okulungi kwekwo ebbeere lyeryo obugagga kyekyo ennimi zeezo kati tumulumba wefuula atamulaba omanyi oyo yandeka oyo yakuleka ansigale wano olumba omuntu bw'omwenkano oba gw'osinga nilwakuba Fulufiga ye babaana be baliwa nga tetubalabako kuba ye Shira Price waba atambula ne mutabani we gwababo baliwa ye kati gweoyagala atambule naani ate wabiwa ebyokumanyiira tomanyira muntu na mwana we
ekyo kibi. Abantu baagala abaana, olaba omuntu azaala mugga. Oli n'azaala musota n'aba nga agufaako agufiidinga each and everything. Ffe tulina wano musajja mugagga alina ekyana kiwala kimawube naye atambula nakyo kuba mwana we naye nga mugagga nga bwomanyi abagagga naye alina ekyana ki kimawube kigenda kiseka buli ddakiika nga bwolaba kimawube ne takita ate netakikuweeka kubanga abagagga balina omuze bamawube babakweka oluusi kuba babeera bajja essente nono tamukweka atambula naye naye kati ya President Museveni bino bifulufiga abeera atya nti mbubawa buzibe anti gavumenti yabayeekera ebeera ng'eri mu struggle bwemala owamba teba comfortable era esigala eri mu struggle kati omuntu ng'ali mu struggle embeera zonna tuzaagala abasiru tubaagala abagezi tubaagala buli kimu tukyagala kati n'omuyeekera ebyo byasigalamu kyava President Museveni abeera nga ayina abaprofesa ate ayina ne bannameere ayina abakugu abayivu ddala n'aba P2B ayina abaminisita Kasolo kati kyovuga nti omuyekera abasigaza so kati fulufiga mu mbeera eyo mwasigala nga akyali mu gavumenti naye ekintu kyeyakoze fulufiga ate ekikazi ekyo ekyakintamyako kinafu nnyo omanyi nti no ye akwata essimu n'agyetunuzaamu n'avuma abantu naye ye bamuvumako poliisi anti nowa poliisi yakyogedde nagamba naye fulufiga tetumutya tali waggulu w'amateeka ne mwanyi yali azze n'amuwaabira mumuwaabire mulabe naffe tunamukwata yazuzumbya akalenzi akamuzaalamu akalenzi nko kali kama nti olina omwana wange olidde abantu bonna bonna baabulwa abawaabira wakati fulufiga ekimuwonya waliwo ekisajja sijja kyogerako bubi bamuyita Sakka alina bambi omutwe omunene nnyo bw'ati abeereyo ku lubya waggulu naye Sakka akola effujjo naye kimukoze effujjo lwa mutwe ne bwaba traffic tebamukwata era bw'omukwata olaba ku mutwe gwe ng'omuga weekwenda gwe omutwe gwe gwamufuusa n'ebyobugagga ali bulungi ne lwa mutwe alina omutwe gulimu kiro nga 10 naye nga akola effujjo Sakka alwana Sakka anyaga Sakka buli fujjo kyonna kyonna naye avuga benzi avuga benzi ate empya naye Sakka ne bwakola effujjo bw'otunula ku mutwe gwe otambula kati ye fulufiga ye kati mu busiru bw'abantu omuleka y'abantu baloza w'amaanyi kati nze fulufiga ayinza okunvuma nannemu okusiba era mulemereko paka mu kkooti kati abamu tebamuwaabira buwaabizi omukazi yakyogedde nagamba nemuleke kuvumirira poliisi mwe mugamba fulufiga abavuma abawomula ani atulagayo fayiro nti twagana ogikolako oba twagana omuyita mu poliisi oba twagana ogenda omukwata ojja atulagayo fayiro nti nawaabirwa fulufiga ne bagana omukolako era avuma bano bumakyala neyefunuggula fulufiga nfe twasomanga n'abaana naye nga bwolaba omwana w'omugagga omubbako mukwano kuba ye tamanyi nnambo ojja gimulagirira gwe ebyokulya obe bulungi so kati abantu nga basira price ayigireko bayigire shira price kati omutandikirawa bw'oleeta abalungi y'oyo bw'oleeta abeeru y'oyo bw'oleeta abaasoma y'oyo omweru tokipisa nnyo si wa bizigo kale ne bwaba n'ebizigo bitono bw'obeera abakula obulungi y'oyo bw'oleeta abatambudde ensi y'oyo nedda kankulira bulungi mu byonna kozi wangamba nti gwe n'abakazi atono tuli tuti gwe n'obukazi obutono abakazi abatono tuli tuti buvitiizi obwomayiga bwataagala tuli tuti emmere entono nze sigenda mu woteri ng'oyagala okusanga abantu bakaabya amaziga omusajja agenda mu woteri emmere emeka ya mutwalo njagala neey'omutwalo nze fazali mpayo ebiri zisaba mmere nnyingi era nze bujja banfumbiddeko ewange tukayana lwa mmere
Oli wa buntu butono. Njagala buntu n'emmere njagala ntono. N'obukyalo yagala butono. Butono. Gwe lwaki na parking addewo vitizi nenjijeyo kastaleti n'akamotoka kange akala era kastaleti nina kefekisi oyagala obwo ate mune tetufaanagana nze shira price buli bwomutunulako she breaks my heart into pieces kyovudde omuyirawo mubiri ogwonna gwonna sikumuyirawo muyi naye nga byenjogera bituufu shira price mulungi Shira Price ayina nno n'akazigo mugagga Shira Price yasoma Shira Price abunyeesi muzadde Shira Price muzadde buli kintu kyonna kiri ku Shira Price kati tomulumba kuba tonnamutuuka lumba bumwenkana bamawube banno sitoni ya Mungu kakubya oluswayiri ewalowulidde maama we ate fulufigo bitegeera ate anoonya mutaputa kitegeeza kamukubiddewo nawe kati Shira Price oyo ateekwa okuba nga aweza ennimi nga 7 awo nawe yamulesewo ng'otategedde kakubya oluswayiri sitani ya Mungu saitwani ya Mungu fulufiga naye aswaza so agamba atya Honorable Meya wa District Mukono Oweekitiibwa Robert Kabanda tukutumiddeko kasubireete oli bulungi nnyo emirimu gya district gitambula ffe ngaffe abali ttiimu meeya sigala mbagamba nti okutteweewo tukuteekateeka mu ngeri y'enjawulo tukufumbirira saawa yonna tunayo tukutwala tulinayo tukutwala aliwo awummula bwe tumutwala aliwo akola atya awummula saawa yonna aliwo ali mu kukisembayo kakati meya waffe Robert Kabanda gwe tukola ki gwe tukwasaganya gwe tuli mu kuteekateeka so okubanga ate ajjaawo embeera esobola okubanga ate 231 ate mu parliament nga yatukiikirira Honorable Shira Amaniyo mukwano gwange simanyi mukwano gwo naawe mulaba bulabi kale Honorable Shira Amaniyo nkutumiddeko nnyo mukwano gwange kansule nti oli bulungi weebale nnyo weebalira emirimu gy'okolera ddala district ennamba eya Mukono ate ne mu parliament n'egyokolera ekibiina ekya NUP ate n'egyokola ewalala yonna ffe tukwebaza ffe tugamba nti weebalire ddala ogenda amaaso n'okuba nga ate oluteeseza mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo Honorable Shira Amaniyo mukwano gwange Honorable Flavia Kalwe n'abagabe perezayo kamase tunyumyamu awo nasanyuse naye nambenyeko omutima nga abasajja b'e Kasande abamubbi akalulawo Kasande abakazi baayo n'abasajja baayo n'atasobola kubanga dda mu parliament naye ndowooza byonna ebyabaddewo sizono twakitegedde akalulu babadde bannabe baagala bayitewo ze tugenda kufuba okulaba nga at least wali ewaddako naffe tweteeka bulungi Honorable Flavia Kalwe n'abagabe nkutumidde mu mbeera esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa era embeera esinga okubeera ennungi yasembyayo Honorable Yusuf Junior Nkeretanyi wekalungu nkutumidde Honorable Yusuf Junior Nkeretanyi musajja ensonga azitegeera mu mbeera egy'omulaba olaba nga akasajja akatontono bwe kati naye ssebo nsonga kazitegeera ate nga kaweweera engalo kasajja kange Honorable Yusuf Junior Nkeretanyi Dr. Senjobe wa Beef Organic nawe kyekimu nkubuzzaako ne nkwebaza naye era webale okujjanjaba bwe nadde mmanyi nti yakuwadde eza pameti teyampadde za pameti nagiyiza byange naye yengenda mutu naye akola gundi replacement eya ssente ajuzeewo bagiyita topping Dr. Senjobe nakoze gundi pameti twagala topping awo 26 nogo bagasenye topping awo pameti yiino omwana kati takyawa mutwalo enanga yagala okunsasulira pameti genda oginsasula lumu 3 gwogende kuba bufaananyi gwe genda onge nti maze zisasula gendayo wojja zimpa ate ziwulire mu z'ennyaanya so akuyite bwisi nti ewedde gendayo bankuba obufaananyi kale Dr. Senjobe tukutumidde webale kujjanjaba abantu mumwe n'abalina obuzibuzibu nammwe era mugende eyo akyajjanjaba ali awo ku Beaver House Mengo awo nnyini
naye nammwe abasobodde okubanga mugenzeyo mujje muveeyo muwe ku bantu obujulizi kubanga abantu bajjanjabiddwa abantu bawonye abantu bafunyemu kye baali beetaaga so mwebale nnyo dokita yebale kujjanjaba abantu bano bajjanjabe bulungi era basiimu gy'oli naye kansabire ku bantu bange bano akalulu bannange ab'omu kinoonya mumpeere kabuuka sepiriya mu kinoonya masanafu ndi kabuuka sepiriya ab'e Namuŋŋoona wano ndi kusenga bbiira bane Namuŋŋoona wano mu Kirugwara ku Luyinja ndi kusenga bbiira bane aba Namuŋŋoona ntu ndi ku Mumbejja abadde depute wa Siimwe Omumbejja abadde depute wa Siimwe kwendi bannange Mapeera zone ndi ku Mukasa mumpeere mwami Mukasa Nabulagala ndi ku Patrick Lugala ndi ku Kabuye Lubya ndi ku Stanley Musoke bane Muntaase Stanley Musoke UTC ndi ku muganda wange Badiru UTC ndi ku Badiru Kasubi zone 4 ndi ku Apollo Kaddu bannange mutuyambe egundi Bukuluugi ndi ku Mwesigye bane ab'e Butuluugi awo wonna Butuluugi eno gundi gye yawamba Butuluugi kisangibwawo eno masanafu bayita Bukuluugi eno masanafu wa Bukyamaani bane tuli ku Mwesigye bane mutuweere Mwesigye atukoledde bulungi ab'Ekibibi Katende zone bane ndi ku Haji Musa Baagala kyamaanyi w'Abasiraamu Ekibibi Musa Baagala Ekibibi bane mutuyambe bulidde mubatuwe bwe batyo bulidde kale tunzike pozi ne Georgina Hotel Georgina Gardens agamba ate Georgina Gardens gyali mulungi Bosco Zonathan Chiwa Chip Hardware agamba ate abwana Chip Hardware bale kuteekateeka Georgina Georgina nungi akabi akaweewo kafuluma waggulu awo kale gwe wenna ayagala okusanyukamu olina kahene muno noonyayo mukatuuza ne mukyala wo gendawo olina baana baagala kuwuga bino ebyokuzunza abaana somye batwala kapicola mbatwale ku Georgina gawuge oyagala kulya ku nyama ya mbuzi Georgina oyagala kulya ku nyama ya nkoko Georgina oyagala kuwuga Georgina oyagala bouncing castle n'ebyabaana Georgina oyagala kwebaka mu mirembe Georgina akaweewo akalungi Georgina bange balina ne internet bakuwa internet baana babeerawo bwekiri balina oyagala sauna bwekiri oyagala gym Georgina oyagala steam Georgina oyagala aerobics Georgina kale kwegamba Georgina mwebalire ddala balina ba St Charles St Charles Senior Secondary School St Charles wane Rubya Wamisa Saz agamba ate director Saz mwali yeetawula emmotoka zikyusanga ngoye n'essomero alikutte butiribiri ebyenjigiriza abitegeera y'omu ku bakulira ebyenjigiriza mu Lubaga ate famire yaabwe y'amaanyi Saz Egomba ogundi Ronald Semaganda Namuŋŋoona High yeyo family buli omu adda ku munne mwebale nnyo mwebalire ddala naye akantu ke nalabye nasanyuse bambi ono munnakatembe era omuyimbi Rain ng'alina emuyimbi munne Nina Rose nga bagenza okukyalirako Melanie muwala w'omugenzi Nakimuli mu ssomero bambi kintu ekyo mwakoze kyandaze nti omukwano gwammwe gwali gwa ddala eri abantu abasuubiza ne beetema amaganzi ku kuziika omwana bamumpe njalabirira ono yakola kiri naye bano bambi bagenze ne ku vidiyo omwana ne bamukyalira bambi mwebale nnyo mwebalire tugendako mawano mpozi bane temwerabiranga 31 bane Fred Sebata njagala guest 31 atakulaba akunyooma bali luddawa bakadonka mbona bali mu Sheraton 31 omwezi guno Sebata Fred Dani Mugula
Matia Luyima, Alice Nabata, Vincent Muwonge, Amiri Sengendo, ulidde buli atakulaba nkunyuma Merezi Nsanze, ulidde Harriet Sanyu, bane Fred Sebatta tuli asatu mulumu mu Sheraton Hotel. Naye Fred Sebatta guest nzaagala obulango sikubye bwa bwerere. Okay. Mubeere bulungi katukome wano. Subscribing mu commenting. Mweraba.